Zokubango chali naffe no Spark TV kiseera kyo program Spark Macha nange Kefas Mayumba negatiddwako munamateeka ate nga mulondoozi wa nsonga ez'eddembe ly'obuntu naye atera okusingira ddala ensonga z'ebyettaka olunaku lwe tugenda okubeera nga tukubaganyiza ebirowoozo munamateeka Nicholas Senkumi Sebutusoose okulaba lamusa kulaba Spark TV. Balabi ba Spark TV nsookera ddala okubakulisa omwaka ogwa 2025 ate n'okubakulisaayo mu kalulu ke tubaddemu oba ke tukyagenda mu maaso nga tukuba era ndi musanyufu nnyo okuddamu okubeerako ku mpewo za Spark TV. Aye nawe nsanyusa okusanga Sebo. Wow. Sebo wojjidde ku mpewo za Spark TV nga twakizudde nti ebimu ku bintu abantu bye basinze okusigamu ensimbi ne bisikiriza n'abalala abadde tebannaba okubanga babyettanira ly'ettaka. Naye waliwo ebintu byoteekeddwa okumanya ku nsonga y'ettaka kusooka obuguzi n'obutunzi bwalyo obwannannyini n'engabanya yaalyo kubanga kyafuuka eky'obugagga nti omuntu ayinza n'okuva mu nsi ate n'aleka entalo n'enkaayana z'otolabanga. Naye twatwatandikira awo ettaka lino nga tonnaba kubeera nga olifuna oba nga lifuuka eriryo biki byonna okusooka okumanya kubanga obuguzi n'obutunzi bwalyo makampuni kati mangi buli lukya olabayo real estate dealers bangi bazze mu katale. Kiki olina okusooka okumanya ku ttaka ebikulu byonna osooka okumanya ku ttaka? Okay, ekisinga webala nnyo mwami Kefa, ekisinga obukulu bw'obanga ogula ettaka ekisooka olina okumanya obwannannyini bw'ettaka lyogenda okugula. Obwannannyini tutegeeza nti ettaka lino lyogula ani nannyini lyo oba ontegeera nti olina okukola enteekateeka okugenda mu by'obuyinza kisooka bw'obanga ogula ettaka n'ekirala olina okumanya ettaka ekika ky'ettaka ky'ogula kubanga waliwo ssemateeka wa Uganda alambika bulungi waliwo ebikula by'ettaka byanjawulo. Tulina erya mayiro olina okumanya ettaka lyogula lya mayiro oba si lya mayiro. Olina okumanya nti ettaka lyogula lya freehold oba si lya freehold. Olina okumanya ettaka lyogula lya kitundu oba communally owned kubanga waliwo ebitundu ebimu mu Uganda ng'ettaka teriyina byapa nga si lya mayiro si lya freehold ate siringa sinana lya lease. So olina okumanya ettaka eryo liri owned under what tenure, mu luzungu tukiyita tenure system. N'omanya ettaka eryo lya government oba si lya government. So bw'omanya ekika ky'ettaka ky'ogenda okugula era okimanya otya ogenda mu ofiisi z'ebyaki z'ebyettaka Ministry of Lands and Urban Planning. Kati mu bitundu ebyenjawulo eno ministry y'ebyettaka erinamu offices. Ojja kumanya emukono bayinayo, ewakiso bayinayo, eriwero bayinayo, embalala bayinayo, district zonna eza Uganda. So n'otegeera otegeera oti ogenda mu zino office n'okola kye tuyita okunoonyereza. Mu luzungu bakiyita search. Search. Ogenda n'okola search. Kati search eyo ekulambika bulungi ani nannyini ttaka ly'ogenda okukola ki okugula. Nti singa mwami Kefa ojja n'oŋŋamba nti okutunda eka 2 eza mayiro kinkakatako nga nze Nicholas ayagala okugula eka ezo ogenda ewakiso webanga liri mu Wakiso district n'enkola okunoonyereza ate babigonzezaamu ennaku zino osobola n'okugenda ku mutimbagano ompa buloko namba ne plot namba n'enteekamu ne bireeta nannyini ttaka yaani ettaka liri side ki obunene bw'ettaka butya ontegeera bulungi. So olina okumanya ebintu byonna. Ye kenjaga okutegeeza abatuwuliriza nti ennaku zino oyogedde ekintu ekikulu nti abantu bateekawo sente zaabwe nnyingi. Nolwekyo olina okufuba okulaba nga tokoma ku saaki yokka kubanga saaki bakwetera nti gundi ennannyini ttaka naye ennaku zino abafere balina obukodyo obw'enjawulo batya. Ayinza okuddira ekyapa nga Kefa ye gwe nnannyini waakyo n'agenda mu nnira n'afuna omuntu gwateekako nga Kefa naye ng'ekifaanani si kikyo oba okitegedde. Kati gwe bw'ogaana okola saaki mu ministry y'ebyettaka ereeta amannya nga matuufu buloko ne plot namba nga bituufu naye ng'ekifaanani ekituufu eky'omuntu nannyini lyo si kyekiriko kiriko ekyono omufere
ne mu byettaka babikolerayo mu office gy'otulagirira ate basobola obikola babikolerayo tubula nkutegeeza gwagula ettaka oyina okwegendereza nnyo oyina okugoyinga beyond the normal process nti ekyo oyinza kyewala otya mu office ettaka onogiwandikira n'ogamba osaba ku bufaanani osaba kafaanani k'omuntu nannyini ttaka eryo kubanga bwemutegeezeza oli afuna ID yo na maintaining amanya go kuba okola search nereeta amanya go naye ng'ekifaanani si kituufu naye system bajja girongoosa so oyina okumanya ani nannyini ttaka bwe liba ng'ogula lya kibanja oyina okugenda ku ground n'obuuza chairman n'abatuuze ba neighbor abaliraanye ettaka ly'oyagala okukola ki okugula kubanga amateeka gatugamba nti ettaka si nnyanya oba vegetable nti oyinza okuligula wonna lwokoze eki bwoyagadde oba buli woosanze olina okugenda mu maaso ng'okola okunoonyereza nga tonnawaayo ssente z'okoze okumala ebbanga okitegedde kati oba ogula ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ng'oli agamba nze ndi ku ttaka lya Ssaabasajja waliwo eŋŋombe egamba erya Kabaka teririna buzibu kasootegera nti lya Kabaka osobola okumala gagula nedda nalyo genda mu office za Ssaabasajja e Mengo eyo e Buganda Land Board okole okunoonyereza ettaka eryo mu butuufu lya Buganda Land Board bwe libanga ddyo nga kituufu then osobola okugenda mu maaso okukola entegeka ez'okubeera nga ogula ettaka lino eno so obwannannyini n'ekika ky'ettaka ky'ogenda okugula bukulu nnyo nga tonnagula ttaka kubanga buli ttaka lirina amateeka agalifuga okugeza bw'oba ogula ekibanja olinga akwatinga ngambe mwami kefu otunda ekibanja kyo kubanga oyinza okuba nga tolinda registered owner naye ng'otunda ekibanja nze nganza akugulako ayagala okugulako ekibanja oyina okuntwala ewannannyini owa Land Road bemba tunda ekibanja tulina kugenda wa Land Road ekikyo ekibanja kyo kubanga nanawo ku muntu okubeera ow'ekibanja alina okubanga ya muntu ate nga n'omuntu oyo yakuwa olukusa olubeerako era newoba onguza olukusa lw'oyo lwa Land Road lwa nkizo nnyo actually lwetaagisa singa onguza nga Land Road takimanyi Land Road waddemba okukerinca naŋŋamba gwe sikumanyi kubanga saakuwa lukusa so n'olwekyo abatuuliriza abo abatulaba eyo tewandibadde olw'okuba oli agambye awo walungi opapiriza ogula ettaka nga tomaze kukola kunoonyereza ani nannyini lyo mateeka ki agafuga ettaka eryogenda okugula mu kunoonyereza kuno waliwo ssente z'osasula mu land offices oba kasita bagikugyako omanya nti eyo nguzi yes oyinayo ssente z'osasula buli mutwalo yes osasula meka mutwalo gwa Uganda n'okola search mutwalo gokka n'obagamba byoyagala era ne bakuyamba ate banguwa ge balina online search banguwa naye nga ekisinga obukulu nti mu Uganda wano ne bwoba okoze search tekigaranti nga tekimala kubanga tekankuwa ekyokulabirako tebannamateeka tulina emisango gye tuwoza mu kkooti ng'ettaka limu liriko ebyapa nga bina ettaka eri naye ng'ebyapa byonna mwana wattu biki bituufu Lands yabigaba kwegamba obambi ogula okuba ogamba nakola search kituufu Lands yagimpa era iraga nti X amanya X yagale ku kyapa ye nannyini waalyo naye ate ogenda ku ground oba bakaliba woti cement bali abakuguza nga bayokyeza muddo omusubi so kikulu ne mu Lands n'ogendera ddala n'okebera n'ogamba kituufu ani nannyini you know going behind the system you must go behind the system in order to establish who is the actual and real owner of the land. Well, mulabi wa Spark TV tongera okutegeeza nti banafe aba Vision for Africa High School yesomero lyokka eryekakasiddwa erikkirizibwamu eryerigezeseddwa okubanga lisobola okubangula okusomesa n'okutendeka omwana wattu mu ggwanga lyo Uganda okusinziira ku byenjigiriza nga bibimiridde olaba nga okuvuganya kwa maanyi ate okusomesa omwana kwa busanga ne Vision for Africa mugendayo tukayo ku ssomero n'okkiriziganya n'otegeeragana n'abasomesa kusobola okubeera nga osomesezaayo omwana balina ebintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga biteekawo embeera oba
environment esobose omwana wo omuyizi okubeera nga yeyagalira mu kusoma. Omanye amasomero agamu omwana omuteekayo naye n'omulekayo naye nga tayagala nakwagala nga byamutamadda mu bbanga mpawe lyaga neyeetamu okusoma. N'essomero lino lirina laboratory ejjudde eri well stocked, lirina computer laboratory, lirina library, ebitabo byonna bye beetaaga, textbooks zonna mweziri, balina main hall ekisenge osobola okubeera nga bakolera emikolo, bakola debates n'okutezesa ebintu ebyenjawulo. Kigazi bulungi nnyo, balina ebisaawe by'emizannyo egy'enjawulo nti omwana ayinza okuba alina ekitone oba talent ng'asobola okubeera ng'agitumbula n'okubeera ng'agyongerayo mu maaso ku ssomero lino. Va ku masomero agazimba ebizimbe nga byali byabapangisa ne bateekamu essomero nga byali oluusi na biyumba bya nkoko ne bateekamu essomero, naye lino essomero balina ebizimbe obulungi ennyo omwana amasobola okubeera nga kakalabiza emisomo. So wandibadde obyetanira muganda wange, mukwano gwange, mukadde wange, muzadde munnange, museera kino nga tunoonya essomero okutwalamu omwana lyandibadde Vision for Africa High School. Lwaki tulemera ku ssomero lino? Tuligezeseza, tulituuseko, tulirabye era tulikiririzaamu kubanga tebakatandika butandisi. Wala amasomero golaba nga geeranga nga balizimbye jjojjuzi wano nga tebalina na bumanyirivu mu kusomesa na kutendeka mwana wattu mu Uganda. N'essomero lino ne bwolituukako obutuusi olabya ddala nga kye baliko bakitegeera era nga bajja kusomesa so si kukola nsimbi. Y'essomero lya Vision for Africa High School. Essimu zaabwe ziriko ku lutiibwa osobola okubeera ng'ozigoberera naye ng'obakubira ku 07400 so nga ate ne 0740000 ngambye ati noti 74 noti 7 ne noti 7 beba Vision for Africa azikubutanzikuwa wali emukono enakifuma. Twalayo omuyizi, twalayo omwana wo asome. Yes, Councillor Nicholas. Anjisebo. Wegere ekibanja. Yoga n'ettaka. Soko twawulire. Ettaka kyeki era ekibanja kyekiriwa. Abantu bangi babiwulira naye babi confusing. Kagamba abantu abasinga bagamba ne baguze ekibanja agamba aguze ettaka lyange eyo naye nga yagula kibanja. Tulina munnaffe wano yabadde yakawasa tanaweza na myezi mingi nnyo. Naye twamubuuziza nti naye olina ke weekoledde ng'okuddeko okuba ng'owasa. N'atugamba nina ettaka lyange eyo. Bagezi omusanga ali Nansana ali ku kibanja. Naye ng'awuza nina ettaka lyange. Sooka otulambule ettaka n'ekibanja. Kati ettaka oli okugamba nti alina ettaka alina okuba nga alina ekyapa. Ekyapa ekiriko block number ne plot number. Awo oba olina ettaka. Ekyapa bakigabira ku ttaka. Yes, si ku kibanja. Kugamba ekyapa ye muntu alina ettaka lyonna ye nannyini ettaka nga ebiri waggulu ne wansi byonna nga bibye. Naye ng'alina ekyapa. Ekyapa kintu kikulu nnyo. Era ng'ekyapa kino okuggyako nga waliwo akiwakanyizza ne kisazibwamu. Omuntu alina ettaka ye muntu nannyini ttaka mu nkomeredde. Yes, nti you own it in perpetuity. Okujjako ng'oli akuloopye nti ettaka eryo walifuna mu bukyamu, ettaka eryo wabbalibbe era kkooti n'eragira osazibwemu. Okitegedde? So eyo enjawulo y'amaanyi nti omuntu alina ettaka ye muntu alina block number ne plot number. Ontegedde bulungi? Naye omuntu ow'ekibanja ye muntu ali ku ttaka ly'omuntu alina block ne plot. Omuntu yes, simply put it this way nti ow'ekibanja yalinga omusenze ku ttaka. Mpulira bulungi? Omusenze ku ttaka lya Land Road. So omuntu alina ettaka ya Land Road. Ow'ekibanja ye musenze. Oba ontegeera bulungi? Just ekyawukana nti ow'ekibanja ye musenze eyajja ku ttaka lya Land Road n'olukusa lwe. Ekibanja kirina kwenkana kitya era ettaka lina kwenkana kitya kubanga osobola okuba n'ekibanja nga kiweza yiika. Yes, osobola. Abantu balina ebibanja bya yiika 2. Wali abantu nga nannyini ttaka Land Road alina square mile. Naye ku square mile eyo kuba kati square mile for the purposes of our viewers, square miles eka nga 640. Square miles eka nga 640. Ye square mile.
around something there. Kakati usanga omuntu bano balandilodi abalina amataka amangi nga balinako ow'ekibanja alinako eka 2 nga wakibanja mpulira bulungi so eka legitematalina ate nosanga omuntu nga wattaka nga alina 15 era mwami Kefa ndoza kampani ezisinga ez'ebyettaka ezitunda bagamba 15 ezo bagabirako ekyapa even less than that basobola naye in most cases bagabira ku 15 chegede so it doesn't matter so kusanga ow'ekibanja nga ali ku eka 2 ate nga ow'ettaka ali ku eka 2 zokka ekisinga okumatalinga nti ettaka lineeno ligoberedde ebya amateeka gonna agabuvunaanyizibwa ku b'ekibanja oba ku ttaka. Yesebo. Abantu bano abakola obuguzi n'obutunzi bw'ettaka abaliyo estates nyinza ntya kubanga ne mubo mulimu bitwebi wano nga babawala babatwala mu gaza amateeka ate nga abadde bakoze erinnya beeranga n'okweranga nzuula ntya omufere n'omutuufu nze ajja nga nfunye akasente kange nayagala dde okugula ettaka nyiza ntya scrutinizinga nemanya nti naye gundi ono lwakweranga naye yandibanga asambisa 2 y'abamisi kakati ensobi esooka abalabi baffe abaspark TV abamu gye bakola oba bannayuganda nti kampani zino eziranga n'okutunda ebyamataka zijja n'omuwendo gwe zitunda amataka gano agwalayisi nnyo nga bw'oguulira n'ogamba nalwawo dda bannayuganda oba abaguzi abaagala okugula ne bakyamuukirira ne bakugamba nawulidde olwo kampani eranga 15 akadde bukadde 2 kamu n'ekitundu kati omuntu agenda nebakuteekora ebifaananyi ng'olaba abantu bagula bakuba empenda okitegedde kakati oliwo obanga olina miliyoni zo 3 oyagala dde okuva mu bupangisa ebiseera ebisinga ogenda kwerabira togenda ku consideringa bya ttaka bineeno togenda kubuuza kituufu bannannyini baalyo kituufu si bannannyini baalyo ate nga bwe nalambise mu ntandikwa ya programu eno omuntu yenna ayagala okugula ettaka mu kampani zino ezitunda eza real estate sooka ogende mu lands okole okunoonyereza kutuyita search noonyereza ogambe bano abanguza buloko ki ettaka lye baŋŋamba nti balitunda ku buloko ki balitunda ku poloti ki ekyokubiri genda okole site visit kubanga era waliwo bannayuganda agenda n'akola search n'atokola site visit n'akola bukomi mu office okitegedde so genda okole search okole site visit ate bw'oba omugezi nnyo ofuna ne looya abantu abo batuwuliriza mwagala nnyo okwemalira ebintu bino okitegedde ate nga you need professional services ng'eza looya akolere search akolere ogende naye ku physical visit ontegedde ye agoinge even behind the curtains alabe nti kampuni ene ya real estate kituufu be bannannyini kyaba kango ajja okulaba yako mwami Kefa kyendabye mu practice ya mu byettaka kampani zino ezisinga ezitunda amataka ebiseera ebisinga bateeka amataka ago katale naye nga tebafunanga bwannannyini bafuna omuntu katale ajjeewo Kefa wina eka zo 2 estate nejjeewo ezo nga zowulira ne muteesaganya muteeseza miliyoni 2 ne basooka ne bakuwaako 10 ne batandika okulanga alongo nawo abantu baguze abantu balikola bikingi balina excitement ne mulema gwe ne kampanya ne mulemagano okwatagana olaba okireka bana abaguze mu katu okitegedde so nze nandiwadde abatulaba amagezi bw'obanga oyagala kugula ttaka noonyereza ate tokyamuukiriza bw'ogenda mu kampani eno nga terina kyapa ng'ekyapa tekiri mannya gayo kampani togula gende wa kampani ng'ekyapa kye bakuguza oba ettaka lye bakuguza liri mannya gaabwe ekifo okirabye ate onoonyeze n'okunoonyereza oba teri musango ku ttaka eryo kubanga ekyapa kiyinza okubeera mu mannya gaabwe naye nga waliyo omusango ate omusango weguggwera nga kampani eno bagisinze mu kkooti so bambi n'obeera nga obusente bwo oba sente ze nnyingi z'okoledde oba z'osavingidde ebbanga ne zikufiira bwereere. Real estate dealers bano ebiseera ebisinga baba batuguza ettaka oba batunda ettaka n'ekyapa tebakikuweerawo
waliwo we bakugamba nti ekyo ate wali akasente akalala bakugamba nti protein 5 ku 10 yabukadde 15 oba 25 naye ate ezekyapa teziba ku ekyo bwe kirina okubeera mu mateeka kubanga bw'omala ate wabawo ezogoba ku kyapa milioni nga 2 okitegeera otya ng'ogula ettaka era olina obiyingiramu ng'obimanyi bwe bibeera. Kakati kisinziira ku nzikiriziganya. Yes. Bw'omala okumanya nti ettaka ly'ogula lituufu abakuguza oba abatunda bannannyini lyo then awo nagambidde weetaagira looya nti weetaaga omuntu akugayidinga. Bwe mbanga mukoze endagaano ng'oguze milioni 15 nga bw'ogambye mulina okukirambika bulungi mu ndagaano eyo nti ssente zino milioni 15 kwe kuli ne kampani okukolera transfer ekuwa ekyapa nga kiri mu manyago. So that is an issue of agreement oba discussion mu ndagaano yammwe purchase oba purchase agreement. So wembanga gwe obanga oli muguzi kyenkusaba olina okufaayo nnyo kweje emitendera okutegere nti owaaye sebo wangambye otunda milioni 15 naye obuuza ekibuuzo naye ze 15 kwe kuli neza ne transfer okukyusa ekyapa okukijja mu manyago okukireka mu manya gange bwebanga nedda then oddemu oteesaganye nabo kubanga ebintu ebisinga engeri abantu abasinga byabagulira ebintu babifaako ndabo nguze ndi ku kituufu abantu bagulira mu bwangu so olina okuteesa bintu byakuteesa ayinza okugamba naye mu ndagaano tekyalimu ekyo oba oli mugenda waliyo n'abakolera endagaano agamba zonna ssente ez'okukyusa ekyapa okukijja mu mannya gange ng'omuguzi ng'omutunzi okukireka mu mannya go ng'omuguzi zizo. So ekyo bw'okitegeera mu bwangu kikuyamba okuteesaganya obulungi n'omuguzi. Omulaba Spark TV tukyali mu program Spark kumacha ndine namateeka ku nsonga z'eby'ettaka Nicholas Sankumi tugenda kubanga tumulamu katono tukomewo ate tugende mu maaso tubeere nga twongera okulambulula n'okutanya ku nsonga z'eby'ettaka mu ggwanga. Questions. 21 questions. 21 questions. 21 questions. Nange Evelyn Mike Monday mpaka Rakutana Sabri Sunday zo regular wana ku Spark TV. People who date for food, people who date for transport, for data, impact transport bwefanya na mkuwa. Tuegateho nga tutesa kumiramwa ejenjawulo bannayo omuntu akuze mutawasika. Zagala mukazi ayambala bintu balinga muzingidde mutundubwa. Omuvubuka alye waka alina kyoyitamu kyasanyu oba kyanaku. Nadda nakama. Lwaki ku nsonga y'okukaaba abasajja abajajinga nnyo okukaaba tekikunafuya. Omuntu alina kulinda bubonero ki nga tebannakyogera nti I love you. So tekateka wembera nene isabwe embigula akagwake etonye omusajja gwalina okuŋŋamba nti I love you. Buli lwa Sande essaawa 2 ez'ekiro. Spark Girlfriend. Omuntu yenna nakulakulana kiba kya buvunaanyizibwa okufuna w'osula nga topangisawo. Omuntu ng'olina ewuwo kigambo kinene nnyo ne waba wala watya naye nga wuwo. Y'ensonga lwaki wano ku Spark TV twakuleetera program My House My Home ekulungamye mu ngeri gy'oyinza okuzimbamu ennyumba n'ova mu muzigo. Kyolina osobola okubulira ogenda okuzimbira nti ssente nzifunamu mpola mpola. Programu ekubikkulira ebyama ebyekwese mu lugendo lw'okuzimba. Kakati olaba buli mugagga wakola ekintu nga kinyigiriza omuzimbi. Owa chance omuzimbi okuminimizinga ekirungi kye yandibadde akolera. Ekyapa ekituufu okiraba otya? Ekyapa kino kirina seal nga bw'ogiraba.
eyitamu neeno netuuka neeno. Ekifo ekitono okikozesa otya okifunamu? Waliwo omuntu ng'olina fuuti zo 12 naye ng'akafo kange katono nnyo simanyi kyakakolamu kuggwe tosobola naye bw'olaba yinginiya amanyi kyakola ojja kwewuunya ekifo ky'olina kyekigenda okukuviiramu. Bino n'ebirala by'otalina subwa buli lwa Sunday okuva saa 11 paka saa 12. Nange Nakaziro Sauda wano ku Spark TV tosubwa. Well, Charlie Spark TV, tuchagera maaso ne program Spark Macha, Kefas Mayumba, dine kanso Nicolas Senkumi, tukubaganye birozo ku nsonga z'eby'ettaka mu ggwanga. Kikulu nnyo kubanga bw'otunuulira ne gavumenti n'ebimu ku bintu byesinza okubeera ng'egulumba nabyo zenkayana ku ttaka. Etuuka n'oteekawo Commission of Inquiry yali ekulira omulamuzi Catherine Bamugemeerire naye ne recommendations oba ne report byavaamu n'egye buli eno bikyagikaluubiridde okussa mu nkola kubanga weesanga nga abali mu mivuyo gino naliko kakiiko kano nga nondoola ensonga z'akakiiko kano ninagenda okulanga abantu bonna be baleetanga okukunya ng'ate bali mu gavumenti bennyini kati ndoza recommendation bagenda oziwanga ha mu butuufu buli gwe baagala okukwatako nga waabwe naye ekyo tuyinza okukisaawo kyetwagala okugezaako okugjayo nti ettaka liriko enkayana nnyingi liriko obugulumba obungi buliko emirembe mingi. Tubadde tukubaganya ebirozo ku nsonga z'ekyapa kino kikyusa mukazi amanyago naye ng'ogenda okugula manya nti mu ndagaano gye mukola bimu ku bintu byolina okusaako essira kakati obutandise okwogera ku ndagaano ndagaano eno yandibaddemu biki byolalekeddwa kubuusa maaso kiri nkireese buleesi naye kikulu kakati biki ebirala bye twetaaga okuba nga tutunuulira kubanga bwe tukyamukanga bw'ogambye nti ewulidde oli alanze ettaka bukadde 2 n'ogenda n'oteekayo ssente kati mu ndagaano olw'okuba akyamuse n'otatunuulira the nitty-gritties biki bye tutateekeddwa kubuusa maaso mu ndagaano bwebanga weeri mpozi kyenjagala okutegeezera abatuwuliriza era nti bw'obanga ogula ettaka olina okuba nnyo okulaba nga olaba ku ndagaano y'oyo akuguza kwe yagulira ako kakulu nnyo ni waddembe ogimusaba oli waddembe era bw'atandika okwogera obutonotono awo oba omugezi olina okumwekengera osikemukko wano nga ŋŋenze mu real estate company nga tananda kuba bamanyi otulaga ekyapa nga kiriko plotisi nga 50 agamba eno ntwala eno bweno weeri neno weeri kati niweerowooza nga wano ng'akulaga w'omubuuliza bino yes kati n'ebyapa ebisinga biriko omuntu gwe kyavaamu nekiryoka kiddamu ono nannyini atunda so kubanga tiyasoosemu era olina omubuuza ettaka eryo yalifuna atya kugamba tolina kutya kubanga abantu abasinga bambi batya okubuuza ebibuuzo bino ate nga byankizo ate waliwo nebwotuuka ng'olaba layini abantu bangi kakati nga gwolabikanga agenda bamalira ebiseera bantu basimbye wali layini bazze kugula kakati gwotandika okwebuuzisa obubuuzo mwalijjawo ettaka awo nno kati agenda okufira wakwagala wakwagala kugenga olweddola gutalaba na bano bennyini bazze kugula okubugutana okwo so obanga ogenda kugula beera mugumu yes naye baba kuyita ow'olugezigezi leka bakuyita ow'olugezigezi naye noonya amazima kwono akuguza ettaka yaligula kwani era ekyapa kikulaga bw'oba ogula lyakyapa okugeza ebyapa ebisinga bikulaga nti kyava mu Sewankambo nekiryoka kidda mu estate X oba nekiryoka kidda ewa Kigundu oba nekiryoka kidda ewa Keefa nti Keefa kati yanguza era nga niwe mba nkoze okunoonyereza mu ministry y'eby'ettaka oba ofiisi z'ettaka bwe kityo bwe kiraga so toyina kutya olina okusooka n'omanya ebintu ebyo yesebo waliwo ensonga eya obuguzi n'obutunzi bw'ettaka buno bugenda mu maaso bwemba wakuwaaba kampani nene ekoze ssente nyambibwa nti okusobola okutuuka ku bwenkanya
Kansogenzere mu kiti wambuziza nayo mbadde sikyambuludde bulungi nti wemba mukola endagaano ey'okugula era ey'obutunzi gwe ngaagula kuba ebiseera ebisinga abagula bebeesanga mu buzibu ekiseera eky'oluvannyuma ng'amaze okugula so olina okumakinga sure nti oba ogula ettaka nga lyakyapa teekamu buloko namba manya nti bulooka gy'otaddemu yeri ku kyapa oba oli asobola oli waba ayagala okubuzaabuza n'okubba asobola oyinza okulowooza nti si kagenderere naye nga ate kagenderere okuteekamu bulooka etali ntuufu ne poloti manya ne poloti gy'ogula naye ogiteekemu manya ekika ky'ettaka ky'ogula oba ogula ttaka lya freehold ogula lya mayiro oba ogula kibanja byonna biteekemu teekamu obugazi oba obunene obw'ettaka ayinza okuba akuguza 1,500 oyinza okugula 1,500 ate mu ndagaano ne kiraga nti akuguzizza 1,000 ku 1,000 ebyo byanjawulo maaso eyo bikkosa waliwo ekigambo ky'okozesa teekamu nteekamu ki mu ndagaano eno endagaano eno nga mugikuba bwe muba nga mugenze weerosi nga muwandikira weerosi making sure nti babiteekamu local number exactly ne plot number biteekemu naye ebiseera ebisinga bwe bogula ettaka kyandibadde kirungi n'obeerawo ne representative oba n'oba ne looyawo togendayo wekka abantu batya balooya babagamba nti babbeeyi abalooya ba Uganda si wali abbeeyi naye byonna byonna bisinzira ku kuteeseganya kwe muteekawo nga mu abantu kubanga tosobola kulemagana bw'obanga ono wa bbeeyi genda ofuneyo looya atali waaki naye ng'omwesiga era nga ofunye okukakasibwa nti looya mutuufu naye abajja kukukolera toyinza kulemwa kufuna balooya bangi so bw'oba ogula ettaka nandi advisinze abatulaba making sure togenda we katubikola mu nkukutu oba toyagala mukyala abeerewo funayo at least lawyer funa at least mukwano gwo ogende naye kubanga era ku ndagaano zino olina okumakinga sure nti olina abajulizi funa abajulizi beweesiga funa omujulizi naye nga mukulu okitegedde nga muntu wabuvunaanyizibwa muntu alina integrity nti ekintu kyonna nebiba kibaddewo omuntu nasobola okuyimirira ku mavivi ge n'agamba ku magulu ge n'agamba kituufu keefa yagula ettaka eryo kituufu keefa yamuwa ssente kubanga kino kyogula kyalubeerera until nga okitunze okitegedde so mu ndagaano olina okumakinga sure then olina okuteekamu obuwairo nga bwe munaaba musoowaganye okizudde nti yakuguza eka naye ogenza okugenda ku ground ogende tewera mugenda kubumala obugulumba mugenda bumalawo mutya ebintu ebyo bikulu olina obiteekamu olina okuteekamu emiriraano kubanga endagaano zino ebiseera ebisinga Mr. Kefa akuguza mukama ayinza omujjulula kituufu oba naawe kennyini mukama ayinza okujjulula ng'abaana bo balina okumanya taata alina ettaka egindi lyali lyenkana we bati ne we bati era emirirwano gye mu bugwanjuba mu buvanjuba yali gundi ne gundi so bikulu nnyo ebintu ebyo okitegedde n'amanya g'oyo akuguza ebiseera ebisinga bannayuganda kati oyinza okuba Keefa naye erinnya eryokusatu naye nga teriri ku ndagamuntu era bannayuganda abasinga babaferera nnyo omwo olina kugamba nti ye gundi yatunda onomba mukola endagaano n'ateekako mannya malala ku ndagamuntu kuliko malala kati wakufera n'okizuula nti ettaka lyakutunza si ye nannyini lyo nsobiiyo actually njira kinyaga okutegeeza Keefa kinyaga okutegeeza abatulaba wano mukukola endagaano amannya gakuguza agali ku ndagamuntu making sure ge galine ku kyapa kubaffe mu mateeka yenze Senkumi Nicholas naye singa waliwo ekiwandiiko kyange kifuluma nga ye Senkumi Nicholas K abo abantu mu mateeka banjawulo kayinza okwesanga ekyapa kiriko Nicholas Senkumi naye eri ku ndagamuntu yange gyendeese Senkumi K tuli babanjawulo nnyo awo bayive kati ebintu byafuuse bizibu nnyo kubanga ebyenfuna abantu buli mulwe nano yabyanfuna making sure bw'okola search ne ku nniro ogenda n'okola search n'ogamba omuntu onanguza akafaananyi keeko yoyo yennyini nebinabina abantu abasinga bannayuganda tebagenda bifaako kubanga ye bamusomedde eddiiru abogutana bamugambye kakano gonna bw'oddamu ebyo bagenda ditwala lyandibadde lya miliyoni 5 naye kati ffe tukuwadde ku 15 oba 2 so ebiseera ebisinga ogenda ogula ettaka olowooze nti lya 2 naye nga actual value ya miliyoni 10
naye nga bali kufereramu. So ebyo nabyo olina obyegendereza ng'omuguzi oba ng'omuntu ayagala okugula ettaka. Okay. Yesebo. Tukyali ku biteekeddwa okuba mu ndagaano bireka ng'ebiweddeyo. Ebisinga byebyo. Waliwo kino ekya transfer. Well, abasinga oluusi ndooza kale tukkirize bayinza okuba ati tebakifaako nti buli wagamba nti ploti ettaka obukadde 15 n'obusasula. Kati wabaawo ssente za processing y'ekyapa zirina kuba mmeka, tezirina sukka mmeka transfer. Kakati era ku transfer kyenjagala kutegeeza abatuuze abasinga abaliwo estate bonna n'abalanga babyogerako nandi kati abo balanga kubanga balanga business abantu abasinga bomugamba nti ate transfer gojjo gyekolera biseera ebisinga from a business perspective bayinza okwekubamu ne bagamba akanja basinga za transfer kanja kakati sente ezo sente zosasulanga omusolo gwa gavumenti kubanga Mr. Kefa kyolina abatuuza kye balina okutegeera bw'ogula ettaka ng'olijja mmanya ga Kefa oliza mmanya ga Nicholas bwe mba ndiguze $3,000,000 nga terinakyuka kuva mmanya go kudda mmanya gange omubalirizi wa gavumenti bagwe tuyita valuer ayina okukakasa nti ettaka eryo w'oliguze omuwendo gwalyo omutuufu guli ki kubanga ffe ebiseera ebisinga abantu tebaagala kusasula misolo so omuwendo ogwo gwa ssente za transfer guvaalinga bw'oba oguze ettaka lya $1,010,000 kiba kitegeeza ogenda kusasula more money stamp duty stamp duty bw'oba okola transfer ali 1.5% of the value of the subject matter emu n'obutundu 5 ku muwendo gw'ettaka ly'ogula so bw'oba oguze ettaka lya $1,000,000,000 kiba kitegeeza gwe olina okubalamu $1,000,000,000 nti 1.5% of $1 billion is what stamp duty kiba kitegeeza bagenda kukolera assessment ze sente z'olina osasula so kati awo kikulu nnyo mu ndagaano eno mulina okugamba nti era ebiseera ebisinga nze endagaano ze ndabyeko tuteekamu akabeera kagamba nti agula bw'anaaba yajja okwekolera ku bya transfer sente ezinakola transfer yajja okukola ki yajja zeekolerako yajja okuzisasula kubanga oli ayinza okugamba nze nkuwadde nkuguzizza who wants the title in his names nanyina aguze kiba kitegeeza ebiseera ebisinga aguze yalina okukola ki okwefaako kubanga akinunula so it depends on how you agree ettaka lino bwendigulamu bwentandika waliwo abakkiriza ekibanyampola n'oligula okuva mu 2021 n'olimalayo mu 2025 value lyayo muvaluingira wali bwe natandika osasula installment esooka oba value valuinga kweno wemalidde womalidde yes kubanga emiwendo gigenda gikyuka buli kanako emiwendo gy'ebintu gisiba gikyuka ne inflation mu ggwanga nti buli mwaka inflation wa 2025 siyo wa 2026 oba siyo wa 2022 so at the time of transfer evaluation webagibalira Omuleba Spark TV tukyali ku program Spark Machandi Nicholas Senkumi twogera ku nsonga zikwatagana n'ettaka buli kibuzo kyonna kyolina ku ttaka tujja kuba tugendayo ne ku mukutu gwaffe omukwana abantu kubanga tu streaming live tuweza butereevu ku mikutu gyaffe nga Facebook n'emikutu emirala okusobola okubeera ng'osaba comments ebibuuzo ebirowoozo n'okuluŋŋamya kasita obeera nga tovudde ku lulama oba nga tolumba yadde okuvuma Mwami Senkumi ensonga y'ettaka ly'Obwakabaka erya Mayiro era ntegeera ntya nga ngula n'eddala eriri wagamba ery'ekyapa nditegeera ntya nga ngula ery'Obwakabaka nditegeera ntya ery'Obwakabaka bwaga ditegeera number 1 bw'ogendewo omuntu nti omugulako ttaka ye kenyini yakugamba nti ettaka lino lya Kabaka Ssaabasajja eyo tebagabirako kyapa kuba eyo Mayiro naye era okulitegeera okusinga obukulu okugyawo engulumbo yonna olina kugenda Mmengo mu ofiisi za Ssaabasajja ez'ettaka yes gyolina okugenda n'obagamba n'obawa specifications n'obagamba njagala kugula ttaka liri mu kitundu bwekiti ne bwekiti ne bwekiti naye bantegeezezza lya Ssaabasajja kituufu era bo ne bakugamba nti kiki kituufu n'oba nti lya Ssaabasajja era bw'oba oyagala okugula lino ettaka lya Mayiro n'ogenda mu lands n'erya freehold abaduuza gye balina okutegeera nti freehold ne Mayiro tewali kikyukamu nnyo naye nti Mayiro lye erya Kabaka Mayiro lye ettaka eriri mu Buganda erya Mayiro ery'Abazungu lye baatukubira Mayiro land okitegedde ne freehold era liringa lyerimu naye nga lye ate si lya Mayiro iyo difference eriwo ensonga ya
waliwo abantu bagula ettaka mukama n'amujjulula ng'ettaka lino teyaligabanyaamu nakuweera mudagaana ayinza okuba yateekako next of kin n'ebirala ebiringa ebyo ebyo bikwatibwa bitya ovudde mu bulamu bw'essenyu olina yiika gye wagula abaana oteekako next of kin mukyalawo naye ng'ate olina abaana n'ebirala ebiringa ebyo likwatibwa litya kati kyenjagala ntangaze nti next of kin tekitegeeza nti baba bakuwadde ettaka next of kin ye muntu agenda okulabirira ebintu by'omufu ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno ate paka ng'emitendera emituufu gigobereddwa okusobola okulaba nti ettaka eryo liweebwa bannannyini baalyo okitegedde kubanga omuntu yenna bw'aba aguze ettaka tugeze n'atakola ddaame mukama bw'amujjulula ettaka eryo ligenda eri famire ye omuntu bw'afa nga takoze kiraamo ettaka eryo eribeerawo lyalese ligenda mu famire ye famire ye kyeki famire mwe muli omukyala oba omwami mwe muli abaana mwe muli baganda be mwe muli bazadde be ne bakizibwe yes kwa bagenda mu eyo order mukyala yasooka ne kuddako abaana ontegeera bulungi nnyo then abasigale nabo ne bagoberera amateeka bwe gagamba bw'oba tokoze eddaame naye ate kinjagala nzijeyo nti ne bw'oba ate okoze eddaame kuba ebiseera ebisinga embiranye zetulina nti omwami abadde n'ettaka era ettaka eryo kwe kuli amaka gaabwe residential holding kwe kuli amaka gaabwe ekintu ekyo oli asobola okufa omwami n'agamba nze nagagabira mukyala wange oba okitegedde nti mu mateeka bw'oba n'ettaka n'okola eddaame nga amaka ago oba ettaka eryo kuli amaka ogawa omuntu yenna kangamba abasajja basinga bagamba amaka ago ettaka lyange liriko amaka ndiwadde omwana wange omukulu ettaka era olabye bulungi nnyo mukulu kefa nti ebiseera ebisinga mawulire wano mulipooti nze nga omwana taata olumala okufa agijja n'agoba maama we yamuzaala kubanga ye mukiraamo yeerabamu taata yampa vaamu ne bawasiza muno n'abakazi okitegedde nayagala awasizeyo nayoganda balina emitima nayagala maama fuluma ntekemu omukyala yes kati etteeka lirambika bulungi etteeka erifuga nti omusajja waaba afudde niwaaba alese mu kiraamo nti ettaka okuli amaka aliwadde mwana mu mateeka kitwalibwa nti ettaka eryo terigabiddwa era ettaka eryo mu mateeka liba lirina kusigala nga lya mukyala omusajja bw'afa nga teyakola kiraamo ettaka eryo atandikirwako okubanga afuuka nannyini ye mukyala ate niwaaba akoze ekiraamo eyo difference olina okugimanya nti niwaaba yakoze ekiraamo ng'agaba amaka etteeka ligamba nedda yes tosobola kugaba ttaka okuli amaka ng'oliwo omuntu omulala nedda etteeka ligamba omukyala oba omwami naye mbeera nga mubaddemu babiri omukyala n'afa abakyala nga batujjirira si bakyala kati gwe kiraba bwotyo kubanga omanyi muttanya abaami bwe mulowooza nti abaami be balina osooka okufa naye just in case omukyala yasoose okufa omwami nga yasigaddewo oluusi n'omukyala ayinza okuba yalinako percentage ennene ku ttaka lino mu kuligula olukiba kitya era kibanga bwe kiri kubanga mu ssemateeka waffe abasajja n'abakyala balina kutwalibwa kyekimu mu luzungu tugamba no equal treatment before the law era bw'otunuulira article 31 eya ssemateeka waffe egamba nti omuntu bw'awasa n'afuna family balina rights zezimu mu bufumbo emba mukoze divorce ne mu dissolution nawe kyonagala okutegeeza mu lukefa nti engeri emu obufumbo gye budissolve nga bagibusaanawo omu ku pateze ng'afudde okitegedde so omukyala niwabanga omusajja niwabanga omukyala niwabanga yasoose omukyala okufa omukyala n'afa omusajja n'asigalawo omukyala mu mateeka tasobola kugamba nga mu ddaame lye nti awaka engeri gye wali nti gawali waka wange mpaddewo muwala wange gundi oba mutabani wange gundi era omwami yes omwami yasigalawo nga nannyini ate n'omwami kyenjagala okutegeeza oba omukyala surviving spouse naye ne waaba afudde naye tasobola kugabawo wasigala nga w'abaana
era ekyo kyenjagala abatubuliza bakitegeere bulungi nti tubukoze mu agafe eyo wano exactly nti gwalaba Spark TV ne bw'obanga olikola ddaame lyo ekiraamu eddaame kyekiraamu n'ogamba nti amaka gano wendi nga wadde mutabani wange omukulu ekyo kikyamu kubanga amateeka gafuga ebyabafu ettaka lyabafu gategeeza nti obanga obadde n'omukyala nga wamuwasa oba omwami nga yakuwasa omu ku mmwe n'agenda amaka oba ettaka okuli amaka tosobola gawa oli mwami tosobola gagabira muntu mulala naye gasigala nga ga mwami obanga ga mukyala era n'oyo omukyala abasigaddewo oba omwami abasigaddewo mukama bw'amujjulula naye tasobola gawa muntu mulala gasigala nga gabaki g'abaana kubanga amateeka mu ggwanga gawa obukuumi obukuumi ba family members oba abaana oba bonna ababadde bajja ekyokulya oba okulabirirwa bano ababadde bannannyini ttaka so era nenjagala mpiseeyo akantu kano nti omukyala obanga osayininga eddaame ly'omwami obanga alina kyakuwadde akuwadde amaka ga gundi amaka ag'ewaka eddaame teriba ttuufu in respect of that particular provision or property that is being given to you. Kakati omwami avuddewo omukyala asigaddewo n'abaana walwera entalo ezibaawo kiba kirungi n'oleka nga oligabanyiza oba ono maama asigaddewo namwandu abaagabanye yandigabanyiza atya kati kyenjagala okyala kutegeeza nga bwe tugambye nti ewaka wane wali amaka tosobola kugamba nti waddewo gundi ng'olina omukyala naye ate etteeka nnyini ligamba singa mu ddaame lyo oba mu kiraamu omakinga another provision omuntu oyo wasobola okubeera okitegedde ebiseera ebisinga era kooti eba erina okukivuunula singa mubadde mu nnyumba keefa nga yabisenge bisatu naye mu kufaako n'oleka fulaati nga nnungi n'ogamba makaaga omukyala mwe mulese nga wadde mutabani wange omukulu naye mukyala wange oba omwami wange mulekedde fulaati eri gyenna akazimba ekikirizibwa ekyo okitegedde naye nga togabye ettaka naye nga anti ennyumba era ebeera ku ttaka kyengamba nti ofudde mu kiraamo n'oteekamu nti ennyumba eno empya ngiwadde mukyala wange naye ebisenge ebisatu oba gye mbadde mutabani wange okwasibwa kuwa ennyumba n'ettaka aba alikuwadde naye kyengezaako okukulaga nti etteeka wegamba liwa obugabirizi ne ligamba okay bw'obanga olina another provision naye that is subject to interpretation kubanga togenda kujja mukyala mu nnyumba ya bisenge bisatu eya goloofa omutwale mu kasiisira nti andaba etteeka ligamba nsobola okugaba wano ewange kasita mbeera nga n'oli muwadde nfunyeyo akayumba kemutadde no it must be either with the same standard or better okitegedde etteeka we ligenda okuyambira gwe akoze eddaame ligamba okay wakoze eddaame omukyala wamugyeko amaka ge mubaddemu naye ate woomulekedde walungi oba wali ku mutindo gwe gumu nawali wabadde ekyo kikkirizibwa mu mateeka naye nga abatulaba kye balina okutegeera tokkirizibwa kugaba kuba era abannayuganda abamu bayinza obutaba na mukisa kuba n'amaka ga mirundi ng'esatu. Right. Tulina Nicolas Senkumi mu namateeka nsonga za ttaka wano munnaffe bamuyita Priska abuuziza nti mu ndagaano ku ttaka lya Kabaka mwe mulina kubeera mu biki ebibeera kubanga ndowooza ko tebagaba kyapa mu ndagaano eyo ey'eku lya Kabaka erya Mayiro mulina bbaamu biki kati mu ndagaano ettaka ly'Obwakabaka kubanga erya Mayiro naye gwe oba ofuna kibanja okitegedde era mulina okubeera oli mu kitundu ki mulina okubeeramu ekitundu gwe mwoli okitegedde mulina okubeeramu amannya ga omuntu akuguza ompulira bulungi ate mulina okubeerako n'olukusa olina okumakinga sure ebisigadde byonna biyinza okubeera byebimu naye Priska olina okufuba okulaba nti ofiisi ya Ssaabasajja ekuwa olukusa olukusa naye n'okutera endagaano okutera omukono ku ku ndagaano yo Kabaka Buganda Land Board Buganda Land Board erina okusaako ekikulu erina okusaako ekikulukuunyo kubanga yekutongoza ku ttaka ate n'oyo akuguza yemuwa olukusa so tekiba kituufu gwe kukola ndagaano ng'ogula ettaka lya Ssaabasajja Kabaka mwekka nti ne chairman wammwe ne tekiba
kituufu. So mulina okubeeramu obunene oba obugazi bw'ettaka, mulina okubeeramu amanya, mulina okubeeramu emirirwano. Ekyo kikulu nnyo kubanga era bw'olaba foomu za Buganda Land Board kuliko provision y'abalirwana abo. So ebyo byonna olina okubiteekamu. Olina okuteekamu omuwendo gw'okoze eki gwoguze oba okitegedde. Olina okusaamu ennaku z'omwezi. Ebyo ebintu biki bikulu nnyo naye ng'ekisinga obukulu obunene n'omukono gwa Ssaabasajja gw'omusigire wa Ssaabasajja through Buganda Land Board kikulu nnyo. Alright. Nga tuwumbawumba ensonga ekwata ku erya mayiro nalyo era mu ngaba era amateeka gali gigagobererwa ng'ovudde mu bulamu bw'ensi bwannannyini busigala bubeera era bwe butera byebimu kubanga ku mayiro for instance singa ennyumba eno etudde ku mayiro ng'era katugeze nga keefe ekyapa kiri mu mannya go nga tekiri na mannya ga mukyalawo sitirere nga bweyegobererwa. Yes. Kumaka. Yes. Kubanga bw'olese ekyapa amaka ago go tolina gagaba mu ngeri gwe gy'oba oyagadde. Era nkutegeezezza nti singa mu ddaame ly'oteekamu nti amaka gange gali ku block XX plot YY nga badde mutabani wange asembayo obuto, omukyala asobola okwekubira endulu mu kkooti kubanga etteeka ligamba amaka g'olimu tosobola gagaba. Amaka gasigala nga gaani ga mukyala oba omwami aba asigaddewo. Ate naye etteeka lino ligamba gwe naawe omukyala oba naawe omwami asigaddewo naawe tosobola gagaba nti nze nsigaddewo nzekka kati ebintu by'omwami wange kambigabe, ebintu byakola n'omwami wange kambigabe mbiwe gundi ne gundi, nedda. Era gasigalawo nga galina what we call lineal descendants. Okitegedde abaana abazzukulu abantu b'obadde olabirira abantu abalina obulemu. Keefa kyenjagala bankutegeeze mukama wange nti lwaki etteeka liriwo iti nti etteeka lyagala okuwa obukuumi ennono zaffe nti the law takes into recognition of our existing customs. Nti wano mu Buganda tumanyi bulungi nti ennyumba y'ewaka eba ya musajja naye ate ennyumba eyo mwe mukuŋŋaanirwa abaana baani abazzukulu abantu bonna boolabirira. So okugamba nti ennyumba etosobola kugamba nti ogitunze kuba kati bw'otunda ennyumba ya jjajjaawo butuufu obuvo bwammwe oba okoze eki oba obumazeewo. Exactly. So kikisinzidde kulemesa abantu kugabanga bwe baagadde naye nakyo kikolebwa olw'okuwa obukuumi abantu ababa basigaddewo ate n'okukuuma ennono yaffe. Oba okitegedde kubanga olaba oyinza okubanga olina ennyumba eyo naye nga lwa abantu abazzukulu babadde olabirirawo ababatabani bwe balaba abaafa kati bwogamba nti ogiwadde mukyalawo yekka agenda bagoba. Ate ngeri etteeka ligamba nabo oba babadde nga gwe obadde obalabirira balina okubeerawo nga estate yo ebalabirira. Okitegedde bulungi. So okuddamu okusamalizinga ne bw'obeera nga ettaka oba ennyumba eri ku mayiro ng'erina block ne plot era tosobola kugigaba. Kale abuuza kikulu okwegula ye kintu kituufu nnyo okwegula kubanga we weegula ofuna obwannannyini obwenkomeredde ku kibanja kyo otransferinga okubeera ow'ekibanja n'ofuuka nannyini kibanja mu kyapa kati kubanga waliwo obuzibu bungi nnyo kubanga oli wa kibanja lubeerera okugeza bw'obeera ow'ekibanja landlord asobola okutunda ettaka eryo n'abategeeza wadde etteeka ligamba alina okusooka n'abeebuuzaako ng'atunda naye asobola okugamba nti agenda kutunda ettaka eryo mu kubitunda n'abagamba bwe olina ssente bwe ziti weegule bwe mba temuziina n'aliguza omuntu omulala naye omuntu omulala asobola okujja n'agamba nze ab'ebibanja sikyabaagala ku ttaka lyange njagala mbaweemu ssente muve ku ttaka lyange. Ekintu ekiyinza okutaataaganya famire yo kiyinza okutaataaganya abazzukulu bo n'ebyafaayo byammwe kubanga Mr. Kefe ebiseera ebisinga obeera n'ekibanja osobola okulyako byonna by'oyagala n'okuziika osobola okuziikako naye lwajja n'agamba nti ayagala kugula kibanja kyo tekyagala obeere wa kibanja agenda kuwaamu ssente olina okusengula bonna abantu be wateeka ku ttaka kugamba kikaluubiriza nnyo bw'oba olina omukisa nga nannyini ttaka ayagala weegule
kintu kirungi nnyo kubanga kiba kitegeeza teri muntu mulala yenna agenda kujja kutataaganya n'ensonga ey'okubiri oba ogenda kuddamu kusasula busuulu kubanga ow'ekibanja yenna mu mateeka olina okusigala ng'osasula obusuulu wadde abantu abamu tebabusasula era mu kooti tubiraba nnyo lyakubuuza ogamba obadde wa kibanja obusuulu buliwa bw'obadde osasula nga toyina so bw'oba olina omukisa okwegula nandiyagadde kozesa omukisa ogwo weegule. Ono ye Esigayi Julius agambye webale nnyo kanso olungamizza, that's a great job. Ono agambye Ziki I'm watching from Nakwero. Ono Teopistas awedde agambye kwendi waliwo wano ekibuuzo no kiyabadde agambye Semanda Franka yagambye nti kyateeka ya omuntu okwegula ku ttaka. Kyateeka si kyateeka teeka ligamba nti ow'ekibanja tukuwadde ebbanga oba nti ow'ekibanja tolina kumala ku kibanja bbanga yonna nga tonneewandiisa oba nga tonneegula si kyateeka naye kintu kirungi ne weegula bw'oba olina obusobozi kubanga mwami Kefa njagala okutegeeza bambi abantu abasinga ab'ebibanja tibaba na busobozi kwegula era n'ow'ekibanja ky'ova olaba naye etteeka limuwa obukuumi si kyateeka nti olina okwegula naye oba olina obusobozi kyandibadde kirungi ky'amagezi ne weegula. Ono ye Susan Vibes Uganda agamba kyetaagisa kuba na bunene ki obw'ettaka okufuna ekyapa. Kyemmanyi kugamba Registra egenda ekyusa naye nze kyembadde mmanyi nti omuntu wa 10 ebibyapa ebisinga bifulumbira ku 10 decimals 14 15 bibasinzira okugaba ekyapa. Decimals katinga bwe nkugaye decimals 14 15 eka 10 amina futi 15 atano ku 10 decimals 14 kwe batandikira okukakao uli wa kiba kizibu era ebintu obusinga buno simanyanga 3 kwana tebuba na byapa tebasobola kuwa kyapa ebiseera ebisinga okujjako ng'okozesezza amaanyi ag'enjawulo birimu n'amaanyi ag'enjawulo nga omanya eby'Uganda Uganda nga bwebimanyi oyinza okujja nga alina 15 ku 10 futi 15 ku 15 nakulaga ekyapa kati gwe n'omugamba otyambwa ebyamateeka bigamba olina kuba bunene booti ne booti okitegedde so naye ng'obunene obusingirayo ddala decimals 14 yes 5 ku 10 bakuwa ekyapa. Okay, ono ye Flavian Chiri agambye Valentine's etuuse waliyo abaagala bafa abaagala tuwe ebyapa by'ettaka tukakasa tutya authenticity yabyo Mr. Flavian genda okole research nga obadde ogoberera ku ntandikwa twagambye genda okole okunoonyereza ku ttaka omwagala oli ayagala okuwa oba liri mu mannya g'oyo aguze omwagalwa wo. Tweyanzege kanso Nicolas Senkumi bwe bale ddala bwe batambudde spark macha